ali eno mutwazi ekyamukyaziza si kuba nti kiyabadde ala kukyala yaddadduka kibambulira kati kumbe waliwo aliyo nayingidde owedde oli eyo mulamu tusanyusa okusanga mulamu ng'alinga atali mwetegefu kwaniriza bagenyi efirimu wegenda maaso n'alubiriyamuzi omwana omuwala ono origino ne muzayi ngamba kiki mu nyumba neŋŋamba waliwo aliyo atayogera bannange otunulanga bulala mulamu mubadde ki muyombyemu ne muganda wange alabika yali tamanyi nga mukazi wa muganda we omutuufu kubanga muganda we yamala ebbanga naye nga talina mukyala kati nga tamweyanjulira mbu ye kasirivu. Yes, okay, yes, right. Bumbala Studios andi bakutusizaako nate tutandika butandise genda maaso Raphael Busuulwa ina nyini filimu inetandise genda maaso kawulawula nga bulijjo. It's all about VJ Emmy production awe big naluhira music screen genda maaso ate ne tutandika butandise tosuba mwana mulenzi Nicholas Oketa soga nalubega Fiona nga next screen kwali nnyo ekyali kunyanjula eno gye tulabe manyikiddwa nga gululuma era nga Nalu Williams yagikuwandiikira butereevu tandikwa firimu egenda maaso Oscar Frank so bwe tandikidde omukyalo omukulu ono agenda maaso abirowoozaamu jjukira ntwako mu okulaba ebintu byali bimaze okuba ne bizibuwala ku sayidi ye era ng'ajjukira olunaku maama ono lwe yajja omuwala ng'alina essanyu omuwala ono ne maama zukunziniremu ate mwana wange lwaki oyagala okunzinyazinya namugamba nina amawulire genda esaba naye gassanyu munaye sooka ombuukire munnange maama muzibe kwegamba kale mwana wange kyolese kyekikyo tugende n'ekyo gyamazina obu ntaddeko mateera naye kiki namugamba neetuula gana amawulire genda ese omanye amawulire amalungi gamanya olumu okuleeta kamunguluze namugamba kyolina okumanya maama kati nfunye omukisa ogunza mwanange nange nali bamuleke maama yasanyuka nnyo mulekwadda ku ssomero mukazi atunda muwandu yali tamanya nti omwana we alifuna omukisa kati atani akuzaayo namugamba munange wali omukwano gwange wuyo omukyala gwensanza nyambye nange tusanyuse nnyo okulaba maama munaye maama oli otya mukwano munange lero bannange nga tuyambiddwa mukama katonda mugwe ate mwakoledde omwana agenda kusomera wa kati bye byavaako emberebezi kaaka tugenda ogira tuti ali wano abadde abirowoozamu omwami n'atuuka jjukira waliwo amateeka agaabagwa omuzimu guli kyonna kye yakola omuwala gwe yajja ewaabwe ng'amutwala muzza ku ssomero kirabika tebyagenda ngawe byalina okuba kati omuzimu gulina etteeka lye gwaleeta ono ne bwasanyuka atya teri kuba kagoma wooyingirire fumbiro ofuna ekyokumanga ngwala kati atandise obukodyo bw'omukwano naye bannange ekyekikisanyisa naye dala into yakoze wulira n'agamba waŋŋambye ggulo noŋŋamba empanga tekookolima naye ate ndaba kale etandise okusiita obugeri katukoze tutya mukwano ndowooza leero tokooye kuba amaanyi g'eggulu gonna ogatterese for today to evening tuziyawa jakanange don't make me tunyo nawe ogambe ebyo bannange naye opalapalanya toŋŋamba nti gwe tonaba kwetegekera mbeera eno mwana mulenzi ono omukyalo ono alabika alina ensonga ze era ng'omukyalo eyo babagamba woowayi ate munange omwami tebamukkiriza nawajja gumamu ne lwaki ngumunninza bwoti omuntu nagamba laavu weeringa tetunaba kuba tubeera ffenna naye okuba lwe twajja oba ffenna lwaki mukwano tonyiiga omukyala buli kaseera aba aleeta excuses ate nga mwana mulenzi ono alaga ye ali ready nnyo olira
kati nga tamugamba mbuno yakiise embuga gwabonese ne mukazi gwe ate ebintu by'omukwano bino birinamu akajanja anti oli wagamba mbu yasamba ennyaanya ze toyinza mutumamu ate kacyumbaali munange ojja kundeeterayo olwoba munange obutawulo obwo obukola ku kyokwerongoosa yafuutudde tomato mbu nange nda tomato efuutukira wano efuutuka bubi musajja mukulu era bange baliddemu olukwe kuno okumulyaza amaanya naye saagala ove mu mbeera lwakintu akantu katono ku bakyala bonna abaalaba kantu katono naye omwami w'obulevu nalaba guntu gunene nnyo ogwo tomala kabuzaabuza munno module eyo omuntu eyeetegese obwedda sirina kyentegedde awo kubuzaabuzibwa kwennyini naawe ekintu kino sirina kyekola abadde aganya otegeera ennyaanya yasambye toyinawo omugambira kale mbu oba kale ekiganyi kale tulabe munange ng'omwami omukyala amwebaza nanti omwami ategeera naye omukyala taba mwangu kati yamutunuulira munange gwotopime ku minzaani okulaba ni waliwo ekikyusi oba tolina kyakkola ye bw'atyo bw'aba asazeewo atakombya kumbe omukyala oli akimanyi kama umetaka komba sasa we umeleta ngalo yako we unataka tafuta mali hii batapiga wewe otalia chiche chinkubye kakatuddako wa Kalobozi yakwate kubona jyasobasoba okuva ewa mwannyina wetegereze Kalobozi nenga teyazitwalira mu ngalo n'akulukuta n'ava wano egenda maaso addawa kakati olwo omukyalo ono abafiibwe naawe omukazi ono muzimu guno gwambala gutambula ne pusi gwina pusi wajjayo nene etudde wali kyova olaba ono olumu awulira nga emizimu omwo oba awulira wajjayo zikabira ku mabaati mese zefurukuta ne naawe nagamba nzikiriza buli kyoyagala naye lwaki ontabukira namugamba tebinaggwa namugamba muno mugambe wendi namugamba kyemwakola mukimanyi sigenda kudda mukyogera kyonna kyemwakola mumanye emize gyammwe temugenda kuwummula atambula ne wajjayo efirimu egenda maaso bimusobedde mu bulamu waliwo ekintu kyolabika okuba ng'ofubye n'otopa ng'oyagala obe ng'ofuna essanyu naye ate olumu essanyu limanya okuleeta amaziga bannaffe bano embeera erabika ebakoze eki ebatabukidde kaakano tuba tuli awo ng'ono akwata ekkuba akomawo kati agenda okudda ewaka sooka olindeko abadde alina gwali naye ku ssimu agenda okuyita Kalobozi nga mwali yeresa omuzigo muggule ate ababbi nga baagala emizigo gisanga batyo muzigo bagwanguya kubanga omuzigo gw'omwavu tegusubirwamu batuuni ekinene ebalipo kati bamanyi obikwasaganya kati kumbe kasirivu yayiseemu dda kati mukuyita muukwe yatambula najjira ddala wala nnyo paka muganda we omulezi gye yali abeera kati akonkono ayita baaba we naye nga zino essaawa baaba we abeera ku mulimu kati agenda okuyita ayita akonkona baaba kali kumbe teri aliyo baaba yakedde genda ku mirimu kati omukyala engeri gye yalimbye omwami mbusimanyi obugere yabukoonye kati abadde ateekedde okuyitako ku supermarket kubanga ekintu ekyo banne ekiba kya buswavu tetuganyine wankubadde omukwano weeguli kubanga akaseera omukyalo oyo kaba alimu oba omukazi yenna kantu akaseera akaba kenyinyaza omuntu okyogerako bwogezi nti ndeeterayo esaaniiko alabira ddala akulabanga kakati kiba kirungi n'ogenda n'obyenonera kati kumbe ono kasiriivu Kalobozi ali waka teri aliyo naye omuntu alengeramu ettaala
kati yasooka n'alowooza banneefuulidde manyi waliwo n'abagenyi abakyala nga tebabaaniriza kati oluggi ne lweggula oluggi lwayeggula Kasirivu n'amaddu ge ayise mu bizibu bingi nakuze entono waafunye enseko ezaddala gibamiranga mbirigo omulengera mwana alinga gwe baanyigisa essaaniiko manye essaaniiko eryo bwe balinyigisiza obeegenderezanga ngeri gye liba lyokya ate obwongo obunange kati yasooka ne yeebuuza ani anzigulidde bw'atunulatunula ati n'entunula yennyini yeeraliikiriza kuba atunula nga alina kyatwala ng'asooka akkalira egenda maaso bagiyita gululuma ono ali mu supermarket akyayeerondalonda ntwale kano ntwale kaliwa ntwala kano ntwale kaliwa ntwale kaliwa ntwale kano munange ng'agenda maaso n'okulondamu ebimugasa ng'alondamu ebimugasa ebyamuleese ebikulu njagala weetegereze firimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaloboozi musajja atubimusobedde waliwo omuntu eyamugulidde gwatalaba kati kumbe n'omukyala alabika bwe yamala oggula byagula kyava akwate kuba owundi ayambuka ayitawo ayolekeraka amateeka agamu kaakati nno Kasirivu gye yavudde yakutte mu nfulebe kaloboozi yakutte mu nfulebe ate bannaesente z'oluseke sinnungi kuzannyiramu kuba batumanyi oli omukyalo ono sente ze gyazijja bambi sente y'ekikazi buli waatunula bw'ati n'ajjukira emiranga gy'akabya ennaku eziyisaawo ennyendo z'atambule mwana gwe sandiganye genda tewandikutte mu nfulebe maama alla abadde alina akasente ke kaatereka kyokka akagwira kava nga bakomando kati omyayi akatutte ng'aserengeta tafunyeemu na buzibu oyo gwe bayita omubbi tamanyi nseke mmeka z'okubye ali eno mutwazi ekyamukyazizza si kuba nti yabadde ala ku kyala yadde adduka kibambulira kati kumbe waliwo aliyo nayingidde owedde oli eyo mulamu tusanyusa okusanga mulamu ng'alinga atali mwetegefu kwaniriza bagenyi efirimu wegenda maaso n'alubiri yamuza omwana omuwala ono oligino nemuzayi neŋŋamba kiki mu nnyumba neŋŋamba waliwo aliyo atayogera bannange otunulanga bulala mulamu mubadde ki muyombyemu ne muganda wange alabika yali tamanyi nga mukazi wa muganda we omutuufu kubanga muganda we yamala ebbanga naye nga talina mukyala kati nga tamweyanjulira mbu ye Kasirivu mulamu bakuyitaani naye ono mulamu ng'atunulanga akuba mukuddaku nabanga zaaka okulwana kati ono kumbe omuwala ono yali tamanyi nti alabwa engeri gyali azimu leka naye vaawo mulamu kyoga mulamu alekadiubadde kiga mulamu kulaba naawe vaawo tandisebo bali kyobo bulamu okakasa ebyaddala ondaba bulungi mulamu muganda nga akulisa ki ebikugjeeko mulamu kooludde mu kisenge eyo mulamu okikumamu mulamu nkulaba vaawo nkulaba buyo mulamu wenoli awo mulamu onyiridde oti mulamu okay mulamu yawa
muganda wange nga yawasigaali mulamulengera mulamu ye mulamule ogwana gwe yagadde guno paina omukazi najja omusajja najjanyirira bwoba okaleba ebikazi ebyakabi mukama katonda kale buka bayebenga beyagaliza fe katukome byako kati kumbe mulamu omutuufu akomawo mulamu omutuufu akomawo kati mulamu omutuufu bwadda njagala weetegereze mulamu owaddala akomawo ng'ayingira kati yasooka naggulawo sitoowa n'ateekayo ebikozesebwa byabadde agenza okuddukira kati kyava ajja ggulewo yenno yalese asibyewo naye waliwo ateetaaga bisumuluzo okuggulawo wano kyekintu omukyalo ono kyatannaba kumanya naye akageeri kano ate ani yekaggudde kuba kyateetegereza ng'ayingira akasanze kaggule kati yayingiranga buli kimu weekiri kuba osooka neweraliikirira mwami yeyakomyewo omwami ogenda tuka mu kisenge waliwo asenya kumba akutte kambe ananga badde yesala wai genda eri halo wesala eno ate uno gwambaka wesala ombaka nesala nkubaka gwoli wawa nnyabo sooka ombula erinnya lyo ono muganda wange simanyi naawe yakuleeta ng'amweyanjulira ebyabasajja tobala bakazi abaana batikkula matooke kati mubaamu agamusakala naye agannakabululu gabaako engeri gye gapanga eminwe kumukumu yennyimira ey'omukyalo ono kati yalowooza muganda we neera yapangayo ebbidde awo kwasogola mpola kulaba kubanga gwe muganda wa kirabika oli muganda wo ono mulamu gwe nalabye edda kati ono tannakitege bw'obanga oli muganda wa Nick nze mulamu wo waddala era neerabye ebimu bw'obeera muganda wa mulamu wange era mwenna muba balamu bange kati byogera tabitegeera kati yafaayo nnyo kumubuuza gwani ono yali kukimwabula baba ayina eŋŋoma aleeta bakasimba n'aleeta empuunyi n'aleeta empuuna malungu bannange omwana anyumiddwa bulamu ku duniyani naye bino byonna abiraba abyogerako ye gye yabbye akasente akirowoozaako ki bagiyita gululuma kuva mu Emmy's production nate nga bulijjo tulaba episode yaffe ey'okutaano kaakati kasirivu giwunye kasirivu okyala otya nga toyogedde nti ojja kukyala kasirivu ojja otya nga towayogedde nyagala ombuli oyononye eki kyekyaddala kyononye wabujjukira bulungi wulira nga ndi wamunyo na yajje wa muto waabwe n'amugamba kubanga oli yali awulira ng'amukoye okusooka nedda twagendemu awo ne Beki kati ne Beki neŋŋamba kenkola eki kuba oli Beki ayomba nnyo njagala ombulire kiki nembeera ki kuba bannaye baabawuwa abanga yawasizza naddala ng'ali mu muzigo ne waba nga alina ya bisenge bibiri bannange eŋŋanda zinyuma zijja kukyala n'ebyanzize kubeera wano ebintu ebyo si birungi bimanyi okwonoona amaka era omuntu atasobola kukitegeera ekintu ekyo yagagundi yatugobye ebyo si byagala yamugamba ekyo tekijja kukola bweniba ntuusizza obbaki n'agaawe n'abanyagala ojje tubeere ffenna nze nina okwerowooza era nendaba nga kisaanidde ojje kati ojja owumpugumya entwetwe ezo kubyuma kikyotategedde njagala ombuli ebiki bye nabannyonnyola by'otaategeera
Ensanga yakabanga sika. Namuga soka embere kwano kumbe talina ngeri gyagala kudda mu mbooka eri. Biri. Mbere kwanne yagaleko nga nabeerako wano ndabe nga kikyenzizaako. Kikuyomba. Omwami yagaleko wano wiiki singa biri ntakuddayo. Ayagala mbu abeere kati mboolya kakkana omuliro. Muntu waffe gwe. Kiko muntu waffe. Tayagala muyisa bubi. Sikirabye tukikoze. Alabuliste kirungi. Tayagala muyisa bubi. Kawamula. Nangaye egali balese. Ono tayagala mbeera yonna eyinza mukyankalanyiza mukyala. Kasirivu bw'awaana nga bwe yalabye eggaali. Kati engeri gye ndi mukulomba neetaagawo ka space awo. Teekawo ka space ate saagala okafunze nnyo. Ka space kaleke katambule. Ate mu mbeera eno saagala olabike nti obaako engeri gy'oleeta eddalu oli mulalu oyina effujjo. Togeza n'okyankalanya embeera Kasirivu nja kufulumya. Togenda na kusula mu kisenge Kasirivu osula mu ddiiro. Kasirivu ayinza okuddayo wa mwennyina. Firimu tuloba gululuma eyawandiikibwa Nalo Williams. Kiki ekiddirira episode 6. Kakati nga bw'omanyi omwami ono musajja atuyawasa emaali ye kiringa kugenda n'oba ng'oyagala nnyo okuyimbira n'osalawo oleete kwaya ewaka. Kyokka kwaya nedda mu myuti n'emyutinga. Kati musajja wattu nga bw'omanyi biri biba bya kiyungu era abaako okulumaaluma obuti awo obuliro bwe. Kumbe omukazi asoose ng'eyeweweeta akamusiiwa mu bulago yeetuga. Abantu abaliko emizimu bwe batyo bwe bafa. Kati lengera takye weetegereze omwami ali mutulotu. Mukazi wuno aleese ejjuvwe. Mukazi yeetwala kanywa. Omwami yeebase bamugamba tebalina kubeera bombi kintu kitabuse. Omukazi yeetuka agenda omuzukuza ng'abimba ejjuvu. Mukyala obadde ki? Why? Alinga ali mu tulo. Okakasa. Kati omanyi omuntu aleeta ekizibu n'olowooza bya bulijjo. Piro ebadde ntuze. Piro gye weesigamye ate ekutugere. Okakasa oli bulungi. Abadde yeetuga ng'atandise n'okubimba ejjovu. Mukwano yalowooza nti oba omukyala mulwadde ayina ekimba ekimukutte essaawa eno. Ayina kimba ekimukutte. Labe yasuze mu ddiiro. Manyi obwana obuto. Kati amutereeza. Kasirivu wasuzeeyo gye tuli. Kazuukuse emisana omwanya buno tebwagala nnyo kwebaka. Bukasita butandika okuwulira nga sukulu kwayeekwooloobya nga butandika okulingiza. Mubeeramu enna kati. Baba nga yakikuba mubeeramu enna ne muganda wo mu kisenge kyekimu. Kyogamba. Nagasokolireko. Njagala ombulire olina mulamu wo mulala gw'omanyi okujjako nze. Nkimanyi naawe obeera mulamu. Nakye tumanyi nti naawe era oba omulamu wange. Naye ate oli mbadde mmanyi ye mutuufu asooka. Kati jjukira ono tasobola kikkiriza nti olina ekirala kyalaba. Era wabaawo ekintu ekitugaye yaba amanyi akiraba yekka. Kati ono yeewuunya obwenzi obugenda maaso mu nju muno. Oli n'awasa omuwala
n'aleeta muganda we n'oline n'akigwako embeera n'ebatabukira efirimu egenda maaso kakati munnange ng'omukyala yasigedde waka era yaleetebwa okufumbirwa omwami ate yafuna ne mulamu we kati aba alina ofumba kati naagala kgenda kwiriba eno omusajja ono bw'ayogera ekyokwiriba omwana ono buli lwaga ngenze kwiriba ekituufu aba agenze kudduka buli kyakola mubaamu embirigo mutwazi ono aba asala obutungulu akagala akagjeeko kubadde kinkagenze nawe salo nze nga siraba weweesaze akagalo kaako kwekali akagalo pana mukazi ono aliko ki mukazi ono aliko ki oganye emizimu giba gya illusion kaziko lwagitondeka gwe gwe balooga ennyo mu bibaakaloga ne baba yakatemula gwosoose bantu babatemula buli lunaku babatemula buli lunaku wakola nsobi babatemula buli lunaku wakola ono yuno kati nga takuba simu tannabitegeera kati nga akubira muganda we oli otya eyo baaba nze sina bulungi bwendiko bannanga ogwana gwansitudde ogwana gwadduse wano tegwakomyewo simanyi gye guli kale kumbe gwatuuse kyokka ndi eno omutima gunkuba kale kumbe omutima tegumukuba lwoli kugenda naye akasente kaako oluseke sebo ekyakasirivu takoma wano ogwana ogwo kyegwakoze gwagenze gunsitudde maali kati gwamubebye yeeraliikirira guli gubebbi guyinza okudda ne gumubeba yamugamba ekyo sigenda kikkiriza n'agamba kasirivu ayina okuba nga ezanga azirina bw'aba tazirina takomawo era ebyakasirivu nze mukuwadde mu bulamu kasirivu beera ne kasirivu wo omusajja banene lwakikala beera malako bumazimira yabadde amanyi oba gwagudde mu batemu kakati ng'onajja mitawana gyagudde dda wano pulesa gijja kukubira bwereere tereera sina bwentereera kati omuzimu ensonga zigututte kuleva eddako n'amugamba weerabidde ekintu kye twakola omuwala oli guno ogwala gwono omukazi ono muzibe kiki ekimuli kati tuli mu buzibu amazima agali obukunya gaagano obufumbo okuva lina buyingira omuzimu gwangoberera wangi omuzimu gwanzijirako kati yamukwatako alaba oba obulamu weebuli agenda omukwatako nga tamutegeera alaba ng'ono omulwadde ebiseera ebimu olina gw'ogamba omuntu nti omuzimu gwankubye n'alaba nga gw'osaaga ng'omuzimu gumala gakubaani omuzimu teguyinza kumala gakuba muntu kuki kati odulirwa mizimu kati ono talina sobola kikkiriza nti munne alabika alina emizimu kwadiringira efirimu egenda maaso njagala weetegereze kakati nombwa ensonga zino ono yetabitegeera ayagala bibuukamu yamugazi tojja kunyumiza bintu bya mizimu ebyo sijja bisobola muzimu ogamba muzimu guvaawa njagala ombuli omuzimu we guli kati bajja kutuwulira
ate wogugeye nnyo gunyiiga gukuba gusamba gujja tusamba Muzimu gujja gusamba ebintu bino tobindekaamu tuli birimu bw'ababiri nze nno mbadde mmanyi nti waliwo ekyamakulu ekiriwo naye engeri gy'otali naawo kiriwo efirimu yiino yalaba ngo talina kiddako bagwogerako omuyiribi wuuno omuyiribi mulamu kiki sawa mukaga n'abana onozuubuka nkya kati alwawo okumulaba aboneka bubonesi tategeera mbeera ze yeebaka nnyo tamulira be banyumya olwannyo mu buliri lwaki olwayo mulamu abira yeekanga naye ate munange muganda we yansobedde agugumuka kati nagambye engeri gy'oli mukabaaba omukulu naye nga nja kukulaba muganda wuuno engeri gyagugumuka empewo z'ekikamu azitereeza ntituula wano tumalize ensonga byongamba kubanga ebintu by'emizimu ono bimusobedde era tayagala kweyongera byogerako kyendiko nkitashawamanisiyo sina buzibu kyendiko ge mazima muzimu awulira mizimu awo mizimu gifuuse emizimu togulaba kati kakubulira okuva n'olwaleero towuliranga simu ng'omulya bino bintu bya kati yamugaa toddamu kumbula bya mizimu bye bwesitegeera ekikubuulidde ekyo kyolina okumanya okubiranga simu ondeseza mirimu gyamba mbadde nina byendiko woza omuzimu guugo mizimu giigino soka olindeku apaana kati awulira ekiri munda mizimu bayombera emizimu n'afuluma wana amagugu oguliwa nazaayo amagulu nenaawe gwana gwe bannange ndabye omwana we okungwako eddalu kati neera baganze nina mikwano gyange abalalu kalimu ono tagulaba ebyo biraba nagambye yeekanga wuuyo teyawa bigalika kati muganda oba teyatereera muzze mu kyalo ajja kuleetera obusibu akononere n'obufumbo kati kumbe byayogerako tamanyi nti omuzimu gwe bwogerako ono yazimu owa ddala azimu omutuufu wuuyo egenda maaso kaakatyo naye yasooka nadde naga ni mukwano gwange ayinza omumalaga gw'eddalu bira mupango waasi ebigambo byayogera biringa ebituufu omanyi omuntu waba alina ekigambo ekyayogerera okumulabisa ng'omulalu osooka n'olindako ogamba nti mulalu yasooka n'alowooza ebintu bino omuntu ono abijjawa lwaki agenda maaso n'okugamba nti ono mulalu lwaki agenda maaso n'okwogera nti mulalu kubanga ebintu byayogedde amazima galendi ebintu bino tebitegeerekeka ddala bituufu byandiba bya ddala oba si bya ddala tabeera ngali kakudyo kakumu ebintu bino byayogera bya ddala oba bya ddala naye lwaki yandibadde agamba nti omwana w'omukazi oli gwe twatuusaako obulabe yamugoberera kati ono ayagala gaana kikkiriza kubanga kirabika yakulembera ekyo ekikolwa oba muzimu gwandisookedde ku ye omuzimu gwandisookedde ku ye tayagala kukkiriza ekyo tayagala kikkiriza efirimu egenda maaso sigenda kikkiriza ekyo waliwo ekirala ekitannategeerekeka weetegereze bannange ebintu bya duniya sindiyo mukyezo si muzannyo bigende kumpola bigende kumpola kamere kawunye okawuli kakati jukira ono
ainenge jagala okuswaswata mwanyina wono kale alenga bafuuka ba mukwano kumbe muswaswasi time kakana aina okulekanda ashowing up ku desk ye y'omulimu mukama ye mukwano gwe naye atamuwa ekitiibwa 1 minute kali nga mugalinda katono alabika alina ensonga gyagala okwogerako naye nga tamanyi bwajatula kali kumbe oli bwavaawo ogenda okweregereza baby love Becky kati kumbe mwanyina yakuba kakati nga tamugamba n'essimu yevuga baby love Becky ono obudde nno bumulese budde bumulese hello boss wona akuba yes boss sebo nyabo waliwo obuzibu nogenda mukama kati yambuuza waliwo embeera etali ntuufu waliwo embeera etali ntuufu kenzije waliwo embeera etali ntuufu yagamba agenda kutuuka mu budde yambuuza oba eriyo ettabu bamwetaaga mangu waliwo ekirabika obuvunanyizibwa obugudde obutalinda kati yamusiibulira wano kati teyamanya ono ogenda okweregereza nga kuliko essimu ebadde ekuba eya Becky kati oli takitaddeeko nnyo birowoozo kuba kuntegeera ogwo okusajja gubadde gwagala kunkyayi olwo ono ebirowoozo bimuli bubi kati yajja amusinkane ogambye eki nedda ndaba okwekanga ogugumuka kiki mukama wange lwaki oli wa migugumuko ayina kyatayagala kunnyonnyola kyava asembera kino bakyogera batya ekiriwo bakyogera batya ng'amugamba Neki wulira yamubuuza waliwo embeera yonna etali ya bulijjo waka gy'olaba ku mukyala wo gwe kikyolako ekyenjawulo bw'ologera bwotyo boss kyogedde bwotyo engeri gy'oli kale simanyi kikyogeza kutegeeza namugamba nakikyaddeko munnange kuba okimanyi mukazi wo mukwano gwange yaŋŋambye alina ekimusumbuwa kati bwe ntuuse eyo ntandise okulaba ebintu bya mukazi wo agugumuka abaolingwa ninga omukazi ono kiki lwaki yekyamula namugamba munnange omutunulidde nennemwa amulemye okutegeera oyogera bwotyo namugamba ekintu kyogedde personally nabyendaba ayina naye byatandika okulaba ebintu byayogeranga nga mulaba ebintu byetekwega tebiri ku mulamwa mukyala akola nnyo ebintu ebyawukanye tebitali ku mulamwa nga naye it's understanding ono byamusobedde dda remember she's new in the environment efirimu egenda maaso jukira omuntu weeri kyamwanzi kibuga kati engeri gye bali munnanga ab'omukyalo ennyo omukazi yamujja tomanya ayinza okuba waliwo ekirala kakati noono aba ali wano ogenda okweregerezanga Warren oli otya muneesiri bulungi lwaki kubira essimu tozikwata kati mbu kakati no amukubidde ng'ali n'oli muganda we
wabalabira kakati baguno mukwano ki ate beesubiramu bingi naye omukwano ogutambula ng'abantu batya okweyanjula mu b'eŋŋanda eyo laavu ki obudda nkukubira kabi kano nga nkugamba Kasirivu obudda yambuze kaakati no Kasirivu munoonya mbaani abo baba kukugamba mbu agenze wuwe ebintu byamusobedde dda kati nga mugamu ne obedda nkuyita nga ndi muyo nnyo enkalamata emuluma kati sebo emirembe gino gitabusa nnyo abakazi yamusabamu olucupa awo mukazi yagala olucupa ne naawe tolwawo kati Adamu gambye amuweemu lumini kati naye omwami ono taagala nnyo ayinamu okugugumuka era abadde azze alabe ono kyamuyitire dakiika bbiri sikirinaako buzibu ensi buli woogirabanga mu kutambula kwayo ekuba sama ng'omukazi yasaba eddakiika kati yasooka n'atunulawo waliwo amulaba alinga mubbi naye kati eno laavu ki yakulabiriza munnange ng'amuyingiza bano bikyabasobedde tetwalitegereza mukazi gwewasa tumulekadde just that time ajakatinga yes I understand ono bosi wakyali mweraliikirivu ku mukyala gwe baleeta it is just time naga atumuwa obudde kirabirawo mu ntandikwa naye omukyala gwolina aliko ekizibu kati yamugamba omukazi mwegendereze ayinza okuba nga aliko pulobulemu ey'amaanyi ajja kutereera omukyala ajja kutereera olowooze ku kintu kyenkuba baabo kati nga muga saagala otwale budde bungi ekintu keggamba ekirowoozeeku omukazi oyo alina tabu aliko ettagali ekyo kyenjagala otegeere tobitwala ku baani bya layisi yamugamba ensonga zino tozitwala ku baani za layisi zitwale nga ngumu weetegereze kati ng'amugamba abeeko emirimu gy'alina osooka okulabirira naye ng'amugambye mukazi we talyoke kyala yeetaaga okwegendereza ebyaddala tamala gatunula butunuzi ensonga eno gyamugambyeko agirowoozeeko nnyo eno nebadde episode 6 katugenda ku ya 7 kumanya ki ekinaddirira mu maka ga Nikki akuume